Abataka bagenze Namibia kubeera nga ate balambula Ssaabasajja Kabaka gyali mu ddwaliro bakwatiddwa era nga agavayo si malungi n'akamu. Kigambibwa nti singa omusango gubasingisibwa bagenda kubeera nga ate basindikibwa mu kkomera mu ggwanga ly'e Namibia okumala emyaka 5. Bino ebisingako ate byenkuleetedde essaawa eno nenga mugamba muti abalabira mu ggwanga Uganda ate ne bwera ggwanga yonna Saudi Arabia katadibaawo nawonna ku ddungu mubala nnyo ddala okubeera nga ate mugobera abaana balabira mu UK awo muli bayitirivu nnyo namwenyewe kubeera nga ate babuuzako European n'okutwaliza wamu America y'omambuka neyo Maserengeta ne side waliwo nawonna e Canada of course nyongera okubeera nga ate mbabuuzako Fahad Pro UG omulimu gwange kubeera nga ate mbanoonyeza amawulire nga bwe gatambula mu ggwanga Uganda ne bwera ggwanga yonna era nga gukyolina okubeera nga tokola kiri kimu kyakusheyalinga bubaka sharinga obubaka nga bwe kisoboka buli wemba kuteereka video mbega nshuwa nti osharinga video eno kubanga mubeeramu ebintu bingi nnyo ebiteekeddwa okubeera nga tebituuka ku bantu abalala nabo basobola okubeera nga tebamanya ki ekigenda mu maaso. Video as usual etandika n'okubeera nga te olikinga teeka ekigalo ekyo likinga ate sharingirako abalala nga bwe nkutegeezeza tandika kubeera nga tosubscribinga subscribe notification bell nayo gikuoneka ejja kubeera nga ekwalatinga buli wona abantadde video ojja kubeera nga ofuna ka notification awo ntikakati waliwo ekipya ekisobodde okubeera nga tekivaayo era nga watali kumala budde tugenze ku nsonga z'abataka munaye abagenze mu ggwanga ly'e Namibia era nga bano badde bakamalayo ennaku 5 babadde banatera okubeera nga tebatuuka ku ddwaliro. Ssaabasajja Kabaka wawaali banaye agavayo galaga nti bakwatiddwa era nga bali mu kkomera mu ggwanga ly'e Namibia. Kisonga ki yabaviddeko okubeera nga tebasibwa ebimu ku byogera okubeera nga towulira kigambibwa nti order yavudde Kampala ow'omukulu omu gwe bagenda okubeera nga teboogera era nga bino birengera kubeera nga mbikuterawo awo basabiddwa ekiwandiiko ekibakkiriza okubeera nga tebayingira eggwanga ly'e Namibia era nga ekiwandiiko kino Katikkiro yateekeddwa okubeera nga ate akibawa munaye biwanvu nnyo ebyabataka era ngenda kubeera nga mbibaterawo awo mwongera okubeera nga mwesabirako ate n'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka agava mu Namibia galaga nti embeera eyongedde okubeera nga etabuka agavayo mu ddwaliro si malungi n'akamu nga bwe nkutegeezezza ngenda kubeera nga mbikuterawo awo osobola okubeera nga obimanya biki ebigenda mu maaso ate wenamba nkugiddeko abataka ensonga za Suna Bene nazo zikutta wansi newakulina akatambi kigenda okubeera nga nkuzanyira awo era nga gwewena omusajja sembera kumpi nnyo bw'obanga omanyiyo omuntu yenna nga musajja nga mukwano gwo musharingira akatambi kano asobola okubeera nga amanya biki ebiri mu katambi kano kyakuyiga mulimu ekyokuyiga kingi nnyo abeera nga otuula obiwulirize then oluvannyuma ngenda kubeera nga nkumaona amawulire amalala mangi nnyo nga bwe nkutegeezeza likinga video sharingirako abala Sheikh Ashraf wali nnyo gwe nawe nayina ebizibu ebyenjawulo abeera nga omunoonyako ku namba ez'essimu nga bw'oziraba ku screen akujjanjaba akozesa dduwa na Quran ge maanyi ge gakozesa era nga abeera nga omunoonyako buli kimu kijja kubeera nga kitambula bulungi nnyo maridadi sana so kambatire obutambi buno ate oluvannyuma nkumaona amawulire amalala mangi nnyo temuvaako. Akedde olwaleero nga tugenda ku ddwaliro ku facility Ssaabasajja Kabaka gyali era twali tukitegeddeko nti babadde batusuubira ku ddwaliro naye tuvuze olugendo lwa mayiro nga 3 okutuukayo naye twali natera okutuukayo poliisi ne batuyimiriza ne batukwata balugamba nti tulina mbeera yonna gye tuyinza kugenda kulaba Ssaabasajja Kabaka okujjawo nga Katikkiro ne Embassy ya South Africa Namibia bakkiriza bwito ne batuvuga ne batuzza ku poliisi ey'omu kibuga wano kye bayita Kujjo era we tuli tugezaako okwogeraganya n'abakulu ku poliisi. Abataka bakwatiddwa nga banaatera okutuuka ku ddwaliro ly'okugali erijjanjaba abalwadde b'emitwe erijjanjaba bazonto erijjanjaba abalina stress ey'amaanyi mu ggwanga erya Namibia ne bakwatibwa. Ne batuyimiriza ne batukwata balugamba nti tulina mbeera yonna gye tuyinza kugenda kulaba Ssaabasajja Kabaka okujjawo nga Katikkiro ne Embassy ya South Africa Namibia bakkiriza bwito ne batuvuga ne batuzza ku poliisi ey'omu kibuga wano kye bayita Kujjo era we tuli tugezaako okwogeraganya n'abakulu ku poliisi wano n'okubanyonyola ensonga yaffe. Ensonga lwaki bakwatiddwa nze naawe tetumanyi. Jjukira wano bukya bagenda tebafulumyangayo ggulire na limu kyokka nga ekyasinga okubatwala kwali kulaba mbeera Kabaka mwali bategeeze Abaganda awamu ne Uganda awamu ti Ssaabasajja Lukoma Nantawe twa Cuucu Nantalinnya mu Kateeba atudde entende naye balemeseddwa okutuukayo. Kigambibwa nti waliwo akasimu akaaguwiddwa okuva e Uganda akaviiriddeko okubakwata era wenjogerera basibe. Abala bagamba nti ate bakomyewo dda mu Uganda mwebali
naye nga bakuumiddwa mu kifo ekitamanyikiddwa. Jjukira bino byonna byaddirira oluvannyuma lw'abakulira Mmengo okutuweereza vidiyo gye twagamba nti ya AI. Kati ekibuuzo kiri kimu kyokka, lwaki bino byonna bikolebwa? Lwaki abataka bagaana okugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka? Lwaki tewali kifaananyi kyafulumye nga bataka balina Ssaabasajja Kabaka? Ebyo ebibuuzo kati bannayuganda bye tugenda okusigala nga twebuuza, era tubuuza abakola Mmengo, kigendererwa ki? Kabaka gyali oba waliwo ekyamutuukako? Bino bye bibuuzo kati bannayuganda bali mu kwebuuza, kuba bagamba enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okkunama. Vidiyo abantu bagiwakanyiza, abataka beesitudde bagenze, yadde basobola kuyitira makubu makyamu, naye ate bakwatiddwa. Kiki kye muli mu kubuzaawo? Information tujja muli mu kusindika direct eri Abaganda awamu ne Uganda eyawamu. Ebyo bye bibuuzo by'ogenda okwebuuza ggala vidiyo eno. Ezimu ku nsobi z'otakolanga muganda wange omusajja yenna gy'oli, ebigambo byange biwulire. Eno message y'abasajja, bw'oba obadde olina ky'okola kiteeke wansi, pay attention. Nkiddamu, bw'oba obadde olunda mbwa, olunda mbizzi zo, muganda wange teeka eri embizzi, wuliriza. Ezimu ku nsobi z'otakolanga mu bulamu bw'ensi, tovanga mu mukazi eyakwagala ng'oyambala empale emu. Tovanga mu mukazi eyakwagala nga tolina ky'olina. Tovanga mu mukazi eyakusanga ku kigere ng'osula mu luumu emu, oyambala empale esiiwuuse, oyambala engatto egudde olubege, nga wenna oliko wayirimbi. Ompulira? N'omuvaamu bw'otyo. It is very bad. Suna Ben simanyi kyakwawudde na mukazi wo. We need to hear both sides. But kino abakugu bakyogera, tovanga mu mukazi wo gw'olidde naye shida. Omukazi ne wabeeranga mukutufu, ne wekabeeranga enkejje, ne bwabeeranga wamwagalanga mutono, n'agejja n'abeeranga omufaliso, figa neefa, n'abeeranga eddubu, fesi n'ezimbagatana, pulizi mwagalireyo. Because abakazi abaagala abasajja, abakazi abaagala abasajja nga bali ku zero, essaawa zino bw'obanoonya tebaliiyo. Ekyo njagala kikuddamu. With the experience of 47 years, ebigambo byange biwulire. Bino gy'okubira luddo tebagenda biggamba, gy'onywera omwenge tebagenda biggamba, gye munyegenyege, gye munywera bia spirit ne wine, gye muvugira ez'emmotoka zammwe ez'empaka ne piki z'empaka, gye musambira omupiira, tolina kyali wagenda biggamba. But abakazi abaagala abasajja oba abavubuka nga tebalina we kye balina, essaawa zino tebaliiyo. Kubanga oyagala omuwala oba wakamugambako hero n'akutandika amusiiki. Oyagala omuwala oba wakamugambako hi this is ABCD n'akugamba tomorrow is my birthday. Oyagala omuwala wakafuna enamba ye n'agamba essimu yange yagudde wansi neefa. Awo we tuli, gwe mulembe gwe tulimu. So muganda wange bw'ofunanga omukazi yenna nga yakwagala oli ku mapeesa, osula mu luumu emu, musula wansi ku mufaliso, toyina ky'olina, ne munywa amazzi, ne musiibirira ebikomando, Mungu bw'akususumula n'akulinyisa ku ddaala, yahe tomwerabira. Ne bw'aba akoze eki? Ontegedde? Ne bw'aba akoze eki? Kale muwe respect eri ey'okubeerayo baby mama eyabeerawo from zero kati oli ku hero. Eyakusanga nga tolina ky'olina kati olina wooli. Bano abakuwaanawaana yoyo waffe, serebu waffe, Suna Ben yahe. I'm sorry to say. Sigezaako kuvuula. Weetunuulire kati, ontegedde? Ozze n'emyaka emirala 10 emabega we wali ofaanana. Nti olaba ofaanana bw'otyo ng'olina ssente, wali ofaanana otya nga toyina. Omukazi oyo we mwesangira. Okategedde? Yusi waliwo abasajja be bayamba obuyambi okwagala nga naturally bakutufu. Si nti wali mulungi, si nti wasoma, si nti owunya bulungi, si nti olina ssente, ku byonna wali ku zero. Omukazi n'akwagalirayo
bw'ofunanga ku ssente tomwerabiranga yahe Katonda ajja kunyiiga. Omanyi kati mmwe mikwano gyammwe bino tebabibagamba. And that is the problem y'okufuna abasajja nga tebakula, nga bakula mu myaka but wano tebakula. But ffe mulabanga abasiru tulina ebintu byetulaba n'obendinga lo you lie like an envelope. Nti omukazi ne bw'oba omukooye yahe mulekere ennyumba genda okola obwenzi bweri. Muleke mu nnyumba abeeremu n'abaana be genda opangisa akayumba bw'oba olina obusobozi zimbayo obuyumba bwo wabbali genda oli animal nga bw'oyagala. But please pay respect to this woman. Kuba yaliwo kyova olaba waliwo omusajja atava mu bakyalibe oba obadde tokimanyi nti waliwo omusajja aweddeyo ne ku mikolo mulaba agenda gwa kigo naye akyamulemeza mu kifo tayeerabira bakyalibe era kyova olaba n'ow'emagere naye abagiraati tovanga mu kyaliwe yakubeera kati ddala ow'emagere bw'ava mu Nubian yahe ani gwaba agenda osembeza nga bwe baali bafaanana nga gye bejja yonna otegedde nti kati ataatuuke mu kavimbo ataamuleke afunaani omanyiwo mbeera eyo erifujo ly'ekivubuka nze ndimanyi naffe twalibeeramu ng'olaba ono takyakusaana omulaba ono kati muddugavu ofunye ekimyula n'otamanya nti abaana bakwata muzigo ofunye ow'akabina akanene n'otamanya abaana bamira empeke ulina omusanga simanya ngola bolic acid simanya folic acid simanya nesiga biki vitamin C vitamin E obulungi nga bwakugattirira g'omusanza wolowooza bwatu bwe yazaalibwa wakuzaalira omwana n'azaala eddubululu omanya nti wafuna shortage naye ng'ono kino kyoyita amataala kyakolesaawo oli. So please mu byokola byonna with due respect tovanga mu mukazi wo tovanga mu mukazi gwe wali naye shida tovanga mu mukazi gwe webaka naye kakeeka nga temulina mufaliso kati muli mu mansion otandise omugoba. It is very bad. Kyakubiri mulina okubeera abasajja ekimala. There are some things ebitajja mu kamera ekyobadde tokimanyi. We all get issues. Naffe tetuli bakatonda. We are also human beings. Tufuna challenges mu kwano, tufuna challenges mu business, tufuna challenge mu relationships. But there are things we look at sirikanga musajja mukulu because camera oba media ye yagala byononese. You don't get excited over cameras. Don't. Ulina avaayo kati nabe nalabyo wano simanya nabira. Ono navayo naleta Snapchat, nono naleta Snapchat simanya ono yangoba munju ate nazaala wange mu camera. They don't do those things. Buli yakikola kyonna mubeera mulina amaalo mubeera babuyabuya ebyo ebintu birina kusigala wakati wammwe. Even when you break up it is supposed to be you and your partner period. Balesa okubanga temwampa sente you didn't contribute on my school fees. Omugezi ayige omusiru ajja kusigala nga agamba nti byenjogera temuli but no problem it is okay. Fena tetusobola kutegeera kyekimu. Waliwo abeetaaga jump starting ne wabaawo abatandikirawo. Guys, Fifi the Queen mchana nsoboga wano. Naleza agala kwogera ku bintu bino nga mbimya amazzi. Naye byescalatinze nnyo and people have been sending me messages. This is my take on this. Bana abantu benjogerako bombi bakolere wantu we nali nkoleddeko naye omuwala nze nakolako naye era mumanyiko nnyo okusinga ku mulala. Ekyokubiri nagamba abakazi tozimba musajja nga teweezimba. Tozimba musajja nga teweezimba. That will affect you at the end of the day. Point number 2. Njagala okwebaza Nambwayo wali mukazi mugezi walengerera wala n'ogenda ku kyapa. Tulinze aba land board obubbi bwabwe. Tulinze poliisi obuvuyo bwekola. Tulinze abamawulire okulaba nga bakola obuvuyo because I've seen some journalists and to make matters worse bakazi bebali mukulwana bakazi bebali mukulwana but that's not news. Abakazi batya nnyo bakazi bannaabwe nga balina kye beeyongeddeko. Wali mukazi mugezi nnyo bana emunasonyiwa hafulu and kofe. Wali mukazi mugezi nnyo ne weetaaga kuki ku kyapa. Bwe weteeka ku kyapa ekyo tewakigendako ng'omusajja tamanyi. Course you can't do it. Secondly, Nambwayo gwe mmanyi mwe abasajja abawakanya nti Nambwayo tasobola kuba na ttaka mulimba. Nambwayo akolera Kamoga Property Consultants owa Kamoga Property Consultants. Abamawulire abakoze ne Kamoga Property Consultants abasinga reward
abawe ettaka era gwatakiwanga tolina kyewali omukoledde. Go on record, mubuuze. Go on record. Akugamba kino ekyapa nkitunda ssente bwe ziti, leetayo ssente bwe ziti, nkikyuse kidde mu mannya go. Tolaba nti abantu bakola obuvuyo, abalands ne bakola obuvuyo ng'ekyapa ne bakikyusa, kino tebagenda kukikyusa. Omukazi alina olubuto, alina omwana, omukutte omusisesise, olagidde bamukube, omukasusa ebweru. Omulembe gw'abasajja okusuula abakazi ebweru nga mumaze okubakozesa, nga mumaze okubalinnyirako amadaala, gugenda kukomawa. Gugenda kukoma ddi? Gugenda kukoma ddi? Okuwasa omukazi omulala n'okwawukana n'omukazi kiri okay, naye oli muzimbire ewalala. Muzimbire ewalala, funa ekyapa kubanga tolina kyapa kimu. Muzimbire ewalala, n'ono asigaye wano n'abaana be okuli erinnya lye. Nambwayo tobeera musiru n'osayininga ove ku kyapa. Tokivaako. Mulaba bwe nabagambye tufune bakifeesi. Kati wano singa akakiiko kaffe kaatudde dda nga tetulise na Luke Wesigire, kozi mukulu Luke Wesigire. Tetwagala mujjemu eno story ng'omu ku bano abaana amaze okufa. Kubanga oli bwakugamba mubonnema mu mateeka nja kutwala mu kirala. Wana amateeka gaffe ag'abakifeesi we gabadde gakolera. Nabagamba tukole akakiiko ak'abakazi. Bantu mmwe mwalema, muli mu bya kisiru, wana akakiiko kaffe we kabadde kakolera. Ekyapa weekiri gwe baakigulako Kamoga ayogera nti amannya ye yaguza abantu 2, teyaguza muntu omu. Nti yaguza ettaka waba bagamba nti nze naguza 2 Nambwayo ne Suuna. Then Nambwayo alina right. Suuna bw'aba ogamba nti oyagala kukompensatinga Nambwayo, ne Nambwayo ali ready okukompensatinga oveeko ogende. Lwaki oyagala ye abaavaako? Akwate abaana adde mu muziko, addeyo ku ground zero nga n'abaana babo. Leka naye akukompensatinge, tuli ready omusonderako, akukompensatinga oveeko. Gwoddira otya abakozi, olaba nti already obalumya, wasooka n'omulumya mu by'omukwano, n'oddira mukozi munne gw'oyagala n'omusuulawo n'alumwa ng'omuntu. Ate ne ku nnyumba, ku kyapa kwalina okugumira n'abaana, nakwo oyagala musuula bbali. That is the height of it. Nga bw'oyagala omukompensatinga, leka naye akukompensatinge, oveeko. Ogenda ozaala otandike n'oli omukyala, naye atobeko, era naye bw'anaamala obbizimba, omusuulewo ofune omulala. Gamba abantu muve ku basajja b'e Masaka temumpuliriza. Okitegeera. Let Nambwayo compensate you, tugenda yisa akabbo. Ako nze ngenda okukapulira. Bakyala bannange, mulaba abantu twetaaga bakifeesi. Eza wano mukitegere twetaaga bakifeesi. Ono alumya ono talina maama, talina taata Nambwayo. Kati abaana be yali badde bawe baali badde banne. Omwami sekyali mukwano gwe. N'ekirala Nambwayo, lwaki oyita Suuna Beni bbaawo? Temufumbiriganwangako. Omusajja gwe muteewasangako. Otuuka otya ku point ekola nga mugatta ssente. Ennyingi. Baako bye weerekera mpaka at least ng'ogamba waaye mpasiddwa katuwano ngumye ekijja kijje. Abaana bali begabana, bali bifunamu. Nabagamba tukole kifeesi kino ngenda kiddamu. Singa kati kifeesi waffe twamutumye dde Masaka ewaaba Suuna. Dda nga buli obakaabya Nambwayo nga naffe tunyiga mu nnyina. Nze sikyalina kisa maama ntata namuziika. Nabagambye tufune bakifeesi, mwe bantu mwe mulowooza nsaaga. Eggwanga Uganda terikyalina bwenkanya mazima eri bantu bamu. Okitegeera. Omulala wabanga alina amaanyi ge gyayagala ogajja, ffe bakifeesi batukolere, kuba tulina amaanyi wala tugenda gajja. Twetaaga bakifeesi bakyala bannange. Twetaaga bakifeesi nga kati akakiiko katudde dda nga nze omulamuzi nagusaze dda. Ti mugende, ono bamusuula mu nju n'eya maama mugiyiwe. I don't care. Wange namuziika, I don't care. I don't fucking care. Nze we nabanga nze mulamuzi w'akakiiko ako. Mwe you people. Tugenda kutereeza abasajja mu line, tugenda kutereeza abantu b'amasomero mu line, tugenda kutereeza abantu mu line. Ng'amateeka tugeetwalira mu ngalo. Luke Wesigire. Mukulu Luke Wesigire. If you don't get involved in this matter, ng'obudde bukyali. Bw'atyo mukazi w'omugenzi munnamawulire munnaffe baali bamusuula ebweru bamuvuvuba era twamala kuyimirira tugamba enough is enough.
enough is enough. Omukazi ali lubuto era naye baali bamutwalaganya ng'ono be bamukola. Bino ebintu bya poliisi okuvaayo ng'obudde buyise mubikomye muvaayo omuntu afudde. Ekintu kyonna singa kituuka ku oyo omwana ffe tugenda kumanyaamu sse naffe bakifeesi kyaffe bagenda kukola. Bakyala mwewandiise tukole ekibiina ky'abakifeesi. Nze mbabuulira abafida mukola ddi because the fact nti ono omwana ali ku kyapa, that is enough. Relationship okugwawo ekyo kiryoke kubanga bya bulijjo abantu baawukana. Naye okukwata omukazi azadde omwana ali lubuto bulala omukwata omukasuke wabweru omujje ku kyapa kwali ng'ogamba omukompasetinga leka ye akukompasetinga. Bw'oba tokkiriza ye kukompasetinga lwaki oyagala ye akkiriza omukompasetinga? If not, ennyumba gyesonyiwa abaana bo we bagenda okkulira. Genda zimba amaka amalala oli musajja. Like you say, kwata oli omukyalo omulala muzimbire n'abaana be naye bagenda ozaala. Hey, bw'oba oyagala bakazi bangi buli mukazi muzimbire. Naye mulekeraawo okulinnyirira abakazi. Mulekeraawo okulumya abakazi. Because singa ogamba nti abikola lwa bbuba, singa yatandika dde okulinnyirira kuba temwakaawukana. Naye takulinnyiridde akulesi weyagale n'oli. Kati lwaki obeera omukasuka ebweru okuyingizamu omukazi omulala golaba kisoboka? Golaba kinyuma? Tekinyuma. Abasajja b'e Masaka mulekerawo okugenda okujooga abakazi n'abasajja abava mu areas endala mulekerawo okujooga abakazi. Ng'olaba nti omukazi ono takusaana tokola naye, tokkiriza kukola bintu byo ng'abiyingiramu. Okitegeera. Era omugabe munnange nze tozaala. N'abasajja musobola okweziyiza okuzaala. Weeziyiza okuzaala buli wobeera ng'ogenda okwebaka naye. Mukomye ejjoogo. Muba bakyala mutegere twetaaga akakiiko k'abakifeesi. Wamma yenna atubulookinga ku bakifeesi yangu otubuulire.